Okay, ngabuli chikuwa ya magezi gwe munanga agenda okunonya omulimu njagala kusaba bannange naddala abakyala ensonga ne bakwata ko n'abaami oluusi bw'oba ogenda kunonya mulimu tugende kunonya mulimu ebintu ebimu tufune gye tubiteeka ani omuntu agenda najjaze kusaba mulimu ayingira mu ofiisi y'omukulu ayina ensawo 2 ennene oyina ekisawo byemuweeka ku mugongo kyonna kijjudde kikubyeko oyina n'ekisawo ekirala era ekinene nga nze kunonya mulimu gw'oba oze kunonya mulimu kingozi okutta agasawo aganene ng'agasawo agayina bwe gati Oba ogenda mu kyalo soka ebintu ofune obiteresa abamu bamanyi tugamba nti no bireke ku reception awatuukirwa ne tugaana bino bintu byange ntambula anti bagamba nti Kampala babbi noyingira ofiisi y'omuntu nga wenna olinga zojjetiko ogikube mu nsawo yo bani tetuganye tunoonya mirimu naye oluusi muyitawo ati naawe kisukka obeera omanyi bona otunya omuntu ng'ali bize nnyo era ng'olaba ovunaanyizibwa akyalina bungi nnyo kwegaana ogamba omutandikirebwa ebimu ensawo zaffe zivaamu ebintu bigwa ebintu bingi bijja kutusiisa abantu niba musaba nawo ebipapula ebimwogerako n'alyoka asumulula zipu ng'esumuluka tekkiriza n'agisika n'agirwanyisa giwandako amalusu n'aginyeenya asikeyo ebipapula bye bamusabye bane tetuganye oba ogenda ku mulimu weetegeke funayo wakiri omuntu gw'olekera ebipapula ebyo mulimu ebintu ebyetuusa ne bipopingayo okitegeera ne vaayo bwe biti si byoweetaaga n'ebyo ebyesembeza ku ngulu n'osooka n'otereeza ebyo kyokka office balinzo ojjayo bipapula anti oyinza oba munange baafiirwa kati n'avayo nga buli omu bamuwadde basibye akabugo mu kiwato kati abaasikayo ekipapula ate akabugo ne kali nga tuli live every morning wenyini kucha basa